Wetwogerera Umar owa Zuula Amazima yabuziddwawo. Butereevu ngenda kuba ate nkulekera Akatambi maaso kaawo gene maaso n'okubeera ng'ate okekanya otegeere byabadde bitya baani abamuwambye ye abaffe ki ekigenda mu maaso naye nga mwasibye mutya yonna gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza mugyebaleko gyonna gye mutuusako engalo mbasasirako mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwabakuzza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda giwumuze emirembe agiramuze ekisagumye mitima abakaabinganda sakate nab'emikwano omumbejja Aisha Nasolo ge gange mba ntuuse kubeera ng'ate nkutuusaako updates kyemba nkusaba kiri kimu subscribing ate kakakadde olimo okubeera ng'ate munange omissinga out yes naye nga Umar kakande owa Zuula Amazima wetwogerera munange yabuziddwawo si byangu n'akamu n'akeddagala naye nga butereevu byonna ogenda kuba ate obiwulira naye nga entabwe kigambibwa mbu yavudde kubeera nga yavaayo ezo programu zabadde ng'akola ezajjawo eriyo ono mukyala wa Sheikh Kigozi kinajjukirwa nti Umar kakande ye muntu eyavaayo ate munange n'ayasa ebyame ebyo Joweeri agenda n'amutuukirira ne boogera bye baayogera era oluvannyuma n'abikwata ate n'abiteeka ku YouTube channel ye so abadde ng'avaayo n'aleeta ebintu eby'enjawulo still ng'era akyagenda mu maaso kubeera ng'ate ateekako audio z'omuwala oyo oba z'omukyala oyo mukyala wa Sheikh Kigozi so kigambibwa nti Sheikh Kigozi alabika kirinamu omukono ekyokubeera nga Umar kakande wa Zuula Amazima yabuziddwawo ngenda kuba nkulekerako akatambi kano ogende maaso n'okubeera ng'ate okekanya naye nga sinakakulekerako nyongera okujjukiza Haji Mukisa Karim gwe wenna ayita mu bizibu eby'enjawulo mukwano gwange emirimu gyagaana obufumbo bwagaana olina ebisiraani olina olutwe olina endwadde ezitategerekeka n'ebizibu birala bingi nnyo nnyini ddala Haji Mukisa Karim asangibwa wali Bujuuko Mityana Road gwamwetaaze so okubeera ng'ate omufuna ku nnamba ye ey'essimu 0778929141 ku mukutu ogwa WhatsApp nawe amukubidde direct butereevu ojja kuba ate munange omufuna mwekwate tojja kubeera ng'ate wejjusa kankulekereko akatambi kano goodbye for now toseetuka nannyini mukutu guno oba tupasalina zino ensonga nti nasembye okwogera naye ndowooza like 3 hours emabega oba musaawa 3 emabega mukwogera naye nakwanze muntu gasooka okkubira mu buli kintu kyonna kyonna ekiba kitafeesinzeewo naye mukwogera naye yaŋŋambye ekigambo kimu nti nno bankutte oba bantwala konze ate abakutwala bakutwalira musango ki yanzemu ekigambo kimu nti nti oba mbu kaŋŋambe embu kubanga amawulire go twagasoma mbu abasajja ba Sheikh Kigozi mbu bamukutte nemubuuza ate bakwatira musango ki mbu bakwatira musango ki so mukwogera naye bwatyo be yaŋŋambye so wabadde butikitiki butono nnyo nenkola ki okukola ki okuva ku ssimu sinze najjeeko ye yajjeeko kubanga kireka badde bamuli ku ttaaya nnyo ategeeza abeewaabwe ategeeza ab'emikwano gye ategeeze bonna bonna abali awo nti no yabadde ki yabadde awambiddwa oba yadde asaliddwako abantu ab'enjawulo so mukwogera naye kitono nnyo kye yaŋŋambye ekigambo kimu ntegeeza famire ya Zuula Amazima Express nefulata nti yonna yonna nti nno nti mpambiddwa mu njogera eriko nti mpambiddwa obusajja obutakola ki kale buba ategerekese nti nno bwe bwamukoze ki bwe bwamukuta okusinziira ye nga bwe yampadde information naye kakulu katono nnyo ka audio ka seconds nga 2 ntono nnyo owulire engeri gye wabadde njogera naye nga tuli ku ssimu nga ngamba nti nno obusajja bumuliddewo so kano ka audio kenjogedde naye mu ddakiika mu seconds ntono zibadde nga 3 oba 25 nanga nti nno obusajja bukoze ki bumuliddewo kale kanteekeyo audio eno ndowooza mugibulidde bulungi nnyo naŋŋamba nti nno omanyi kyoba nkolera nti tegeeza fraternity yonna nti nno obusajja bundidde so nange sibadde mubi
nintegeeza fraternity nayo neyo nti nno muganda waffe, taata waffe, brother waffe, kojja waffe, taata waffe, n'ebirala nnyo nga mumuyita papa, mutera muyita papa, nti nno omusajja mukozeeki mumuliddewo ova naye ntegeerezeddwako nti nno okuva ku ssaawa nga ndowooza njogedde naye saa zibadde ndowooza nga 10 kitundu awo nazingiranga mu 11 netegerezebwa nti nno ngezezaako okwagala okuba ku simu ye naye nga essimu tekyayitamu so waliwo omuntu mami waffe ali mu Bungereza sijja mwogera linnya nkubidde ku saa zibadde ng'emu n'ekitundu sijja kwogera linnya ndowooza mami ekitegedde kyenkugambye nti nno ngezaako nange okutracinga naye olukusi zonna okulaba nti nno nti tumufuna naye weekoledde shame saawa zino sinnamufunanga nze omuntu sinnamufuna so ekololo gyangambye kwange bamutute kololo so nina okukeerenza ku makya nemunoonya oba omutute kololo oba ku CPS oba kitalya oba oluddawa nemukolaki nemunoonya nemanya wawaali naye byonna bijja kuggwa nga tuli wamu nammwe so enamba gyogenda olabawo wansi siiye so just in case for anything nkubiraako byonna bwe bityo naye nga tuli wamu nammwe so enamba eyo tugenda kuliziganya nayo kubanga naye naaba eyawumalo kakande yinza okuba teriiko mu maaso awo wamuyinza ogikuba nga takwata kubanga mukubiddeko egamba can't switch off ng'egamba nti does not answer, please try again later. So tutracinga tulabe nti oba tusobola okumufuna naye bino ebiri tusabirigane tulabe nti omuntu waffe nkya tutracinga ndabe nga bwensobola okukola kyonna okulaba nti tumunoonya wasawa yakakati simanyi gyali muyinza omunsaba nemugamba ali nkayi naye nyinza obagamba nti simanyi gyali naye nga tracinga okulaba nti buli kimu tukolaki buli kimu kigwa freedom fighter taata waffe brother waffe omulungi abeere nti nno tumufuna so namamugambe so buli bwowulira omuntu bwebiti ebintu ebitandika mu nsi muno nti gobadde naye leero nekyala mututte gobadde okubira akasimu ate tekyasobola mukubira akasimu mbadde muliziganya leero nakubira nagamba kyekiriwo bajja tubadde show manga eri awo olosho ennungi eri awo gyetuba tugenda enjo baweereza naye siri naye so simanyi batangamba bano gye bamututte simanyi gyali naye katugezeeko tulabe nga tumutwesinga tulabe wawaali kyanaku omuntu gempagadde naye like myaka ndowooza nga 89 simanyi mumumbuuza kwa tulina emitwalo ndowooza nga 89 nesimanyi era buli kolo zonna zigenda okujja nga zibuuza wenna atawanyizibwa amagini emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza egaanye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda mu maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemeseza okubeera ng'ate otuuka woolina okubeera ng'otuuka mukubire ku nnamba y'essimu erizi 77892 9 era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwo gwa WhatsApp. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa.